waman arada al-akhirah yenna yagala enkomerero ennungi yenna yagala ejjana wasa'alaha sa'yaha nasitukiramu ejjana agikolerere si ya mukeeka n'afungiza n'agitakabanira olutakabana lwayo faulaika kana sa'yuhum mashkura abo okutakabana kwabwe okwerekereza kwabwe Allah yennyini yagenda okubeebaza. Nsaba Allah w'ekitiibwa atuwa okufumiitiriza, Allah atuwa okwerekereza ebyetaaga okwerekereza ku lw'ejjana. Baddu Allah ligenda kuba ssanyu lya nkomeredde, ligenda kuba ssanyu lya nkomeredde. Abakkiriza abeerekereza bye beerekereza ala al-araiki yanzurun, nga bali waggulu ku balkonizi z'ejjana, bali waggulu ku butayimbwa batunula kawewo kabafuwako ku mitayimbwa gy'ejjana wabweru. Althuwiba al-kuffaaru, nga bwe bebuuza nti abange basasuddwa bali batulemesa eddiini maakanu yafaalun, bye baakola. Mu suratul Qasas aya 62 Allah n'atubuuza atuga nti afaman wa'adnahu wa'dan hasana, abange mulaba mutya gwe tulaganyisiza endagaano nga y'amazima. Ndagaano ki? Bw'onookwata ekkubo lino oyina ejjana nga y'amazima, Allah agenda kugimuwa singa n'akwata ekkubo eryo. Afaman wa'adnahu wa'dan hasana fahuwa laqihi, nga mazima gennyini nga Allah agenda mutuusa ku kye yamulaganyisa. Allah buza nti kama mata'nahu mata'a al-hayati dunya, oyinza omugerageranya ne Allah gwe yeyagazisizaamu luno olweyagaza lw'edduniya. Wallahi okweyagala kw'ensi osiriikirira n'okunoonya ne kukubula. Beeyagala ki gwe muli ddayo osiriikirire, okweyagala kuli luddawa? Essanyu mu ssente empitirivu omutali ddiini liri luddawa? Sere bwe zijja ziwera nga baga nti ate omufaliso guveeko sulako ku ttaka. Sinaayo omwavu gwe bali bagambe nti kati osuze nnyo ku ttaka, vaako sula ku mufaliso. Bwe zijja zeeyongera nti kati n'ennyama gireke, noonyayo katunkuma. Mwavu kye yali alwadde nti genda olye ennyama. Bwe zijja zeeyongera nga nti tambuza ku bigere jjamu n'engatto, musanga musajja wattu asojja olimba. Mwavu kye yali alwadde nti genda oyambale engatto. Ssanyu ly'edduniya oba liri luddawa? Nga ka Uganda konna emyaka 4 era oba tonnalituukako. Uganda konna alla n'akakuwa emyaka 4 era essanyu oba tonnalituukako. Kati tufaaki? Manya kyoyagala mu nsi. Wallahi liriba ssanyu ery'enkomeredde ku lunaku lw'enkomerero, abakkiriza nga bagenda mu jjana. Nzijukira ekifaananyi bwe twali tusoma primary. Buli nkomerero ya mwaka baakubanga akade akasiibula essomero. Baasomanga abaana 3 mu buli kibiina abaasinze. P4 ne basoma 3 abaasinze. Ne basoma na 3 era abaasinze nga bava sayidi eri babanga 6. Ne basoma kuva ku P1 paka P7. Allah emyaka egimu yansaasiranga ne mba 3 abaasinze. Naye essanyu n'akabugumu nga gooli waggulu wa veranda, abasiru basigadde eri wansi. Omanye okusiga ekitogi nga mugira bugizi muti, nga bataasoma bitabo bali eri wansi. Nsigira ekifaananyi nga abagayalirira eddiini, abataaziwa budde abajja basikira ensikiro, omuntu n'awangala ng'awaana Yesu oluwaana lwatawaana yamutonda. Nsaba Allah tutuuse ku ssanyu eryo ndiribajjukiza baga nti nabagamba bali luddawa. Nsaba Allah atuwe ejjana tabaraka wa ta'ala. Baddu wa Allah situkiramu ku byonna ebyetaagisa ejjana. Bw'aba mukyala agikulemesa muleke, bwe guba mulimu gwe gukulemesa ejjana guleke, bwe baba baana beerekereze. Yenna gw'owulira nga ddala omwagala nnyo mukwate ku mukono ejjana tugiyingire naye. Jingire ne maama wo, oyogera naye mu lulimi lulungi. Mugambe maama yimiriza awe swala, maama vaamu okweraguza, va mu kusamira, jjana etulema.
tuuza mukyala wo mukyala atuuze bba abazadde tutule n'abaana baffe mu suratu Tur Allah atugamba nti alladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahin alladhina amanu abawangalira ku nsinga bamanye ekyabatonza ne bakyekuuma ne bakkiririza mu Allah waabwe ne bakkiriza ne bawangala ng'ekigendererwa kyabwe kuyingira jjana wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin ne bafubanya ezzadde lyabwe ne balikwata ku mukono liyingire jjana Allah gati alhaqna bihim dhurriyyatahum tugenda basinkanya ne famire zaabwe mu jjana liri basanyu lyankomeredde nga tutudde n'abaana baffe nga teriyo genda kukola jjana ngikutandikirewa mu jjana teri mizikiti teri kusaala teri mwazinyi teri butale teri maduuka Allahu akbar mujjana birungi byankomeredde mujjana birungi byerere mujjana bwa bulamu obusembayo tebuli mu kulwala tebuli mu kulwaza tebuli mu kufa temuli kufumba teri kuoza mujjana kulya mujjana sanyu saize yange neyo tegena kuyingira jjana Allah agenda tugeza agenda tuwo mubiri mita zinga 3 nga bwe buwanvu bwo n'omubiri ogukumala emyaka gipozingira emyaka nga 35 emmere weewoomera gipozinge saba Allah atuwe jjana bal tusaana okusitukira mu badwa Allah jjana tejja kugwako bugwi tulina gikolerera wano akakisa ke tukyayina tukyali wakolerwa bannaffe baavuddewo nkwegayiridde gy'omuzannyo mu ddiini buli lwozannyira mu ddiini ozannyira mu jjana zanyira mbisigadde n'emikwano gyo gizanyire mbisigadde tebazanyira mu jjanaayo ne bwe kiba kyetaaga ssente ozikwatanga n'oziwaayo oluwaayo lukakasa nti zino nyina okuyingira ejjana mu bugagga Allah bwampadde nyina okuyingira ejjana mu mbeera yonna Allah mwantadde jjana si abagagga bokka jjana si abaseeka bokka baseeka ebizibu ebyatutuuseeko wallahi bwe tutegendereza egaanyi bitebe ebikulembera abasiraamu e Uganda mubimanyi buli kitebe ne baseeka baakyo oba eddiini twagisomawa ng'obusiraamu bwa miteeko 8 egindi basiraamu n'egindi basiraamu era Allah mulungi Allah wakisa yesigaliza okugaba ejjana abajjiwa b'ennakasero tebandiwadde b'ekibuli ye b'ekibuli n'ennakasero wennyini waliwo atagiwa munne amirul umma oyo nedda n'omwazinya yajesigaliza Allah yajjo jigaba nsaba Allah ow'ekitiibwa atuwe okuwangalira ku kigendererwa kya kuyingira jjana nga nfundikira ebigambo byange khutuba yange esooka aya eri mu suratu sajida Allah ganti amma alladhina amanu wa amilu salihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun amma alladhina amanu abakkiriza omutonzi waabwe bukkiriza ki bakkiriza nti yabalabirira bukkiriza ki bakkiriza nti alina obuvunaanyizibwa bwe yabatikka si kunoonya nsi teyabatonda kunoonya nsi yabaleeta mu nsi banoonye ejjana amma alladhina amanu abakkiriza Allah waabwe ng'omulabirizi waabwe mu nsonga zaabwe ng'embeera yonna bakalubiridde gwe bategeeza embeera yonna ebanguyidde gwe beebaza embeera yonna gye beekengedde wagikwasa ye buli kibayitiriddeko iye inna alladhina amanu amma alladhina amanu abakkiriza Allah waabwe wa amilu salihat ne bagoberezaako emirimu emituufu falahum jannatul ma'wa bayina ejjana ng'obuddo bwabwe nuzulan nga kijjulo bugenyi bima kanu ya'malun olw'ebyo bye baakola nsaba Allah tutuuse ku ssanyu ly'okuyingira ejjana nsaba Allah tutuuse ku ssanyu ly'okuyingira ejjana omuntu adduke mu banne ha umuqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fahuwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya liri basanyu ng'omuntu atuuse ku buwanguzi obusembayo nsaba Allah w'ekitiibwa bututuuseeko barakallahu li wa lakum min alqur'ani alazim ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم
الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير أصلي وأسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين kumwogerako Allah gye twatandikidde Qur'ani yekulembera byonna bitegeeza okumwogerako njogerako manyidde ddala bulungi nti omanyi bw'oyimiridde ne Qur'ani essura z'oyina ziri essura 10 mu Qur'ani z'oyinawo zimanyi nga n'embeera gy'oziyinamu naye era ogimanyi myaka 45 essura 3 Allahu akbar Qur'ani jimma obudde eri kumma obudde nga bakuziise ng'ate akaseera ako yokka yeriwo ajja tyazeeya abaana bagenze mikwano gye kaseera ako Qur'ani woli gyetaagira nga kwolwo obudde ye buyina wajibumma tegenda bukuwa Qur'ani yenna anoonya ejja n'ekkuba eryo Qur'ani tusoma mawulire tuli balungi mbyemizanyo tuli balungi mbyobufuzi tuli balungi mbyobulamu kati abatutuza batugamba batugeme bya bulamu tuyayanira byanjigiriza abaana badde mu masomero bagaggule Qur'ani yaddi Qur'ani yogwe programu yesometi ya Qur'ani muddamiri wawandika tukuziikanga ne Qur'ani oli gisomera mu kabbuli badwalla babali malokuwa ekitaana nga tulyoka tuleeta omwalimu wa Qur'ani kola buli kyoyagala badwalla naye oli byevuma jjajja nga yaganga nti oli byekola Qur'ani ya ddiini nga n'abamu kubagisomyesomyeko tetutegedde byetegeeza tetunnasoma Qur'ani yenna asoma Qur'ani nga tamanyi byetegeeza nga talina nanteekateeka enoonya makulu gaayo tannasoma Qur'ani lwe lwogera ku Allah lwe lutendeza Allah nambeemu ebigambo subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar n'ebirala tobijjanga ku lulimi